okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bantu ba Katonda ab'omuwendo mungi mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga tuwadde omukisa n'enkyero olwaleero okubeerawo nga kyasomoka ogw'obulamu ekitiibwa n'ettendo bibye. Ate era twongera okwebaza Mukama atuwadde omukisa okubeerawo ne TV eyitibwa 3ABN TV. Mukama tumwebaza kubanga agiwadde omukisa okuweereza mu ngeri ey'enjawulo, okuyita mu bubaka obw'okuweereza enjiri, ennyimba, okwekulaakulanya, ebyamaka n'okuyamba omuntu wa bulijjo. Byonna ku 3ABN bibeerako essaawa 24. Anno mwattu tosaanidde kukyusa kalimiko, kikwetaagisa okubeerako ssaawa 4 kubanga pulogulaamu zonna eziriko oganyulwamu nnyo. Mu kyo eri buli eyali etaaze okubaako kyokola olw'omulimu gwa Mukama olwa 3ABN TV, osobola okuweereza Mukama ng'oyita ku nnamba za Airtel ez'enjawulo. Merchant code eri 439780. Mukama akuwe omukisa nga okola omulimu gwe okuyita mu kyonna ky'oba ofunye ky'osobodde okuweereza nakyo, nawe wagira omulimu gw'enjiri ng'oyita ku merchant code eyo. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Basibo ne banyabo, olunaku olw'eggulo twayize ekiddukiro kyange ne tulaba nti Katonda ekyo ekiddukiro kyaffe, era ne tulabira ddala nti Katonda yawa obukuumi Dawudi ng'alwana ne Goliyaasi n'atamukuba. Goliyaasi n'atatta Dawudi, wabula Dawudi ate ye n'atta Goliyaasi. Yali omusajja ow'amaanyi. Kitulaga ki? Eri ebizibu ebituuka mu bulamu bwaffe nga weewaawo binene nnyo okusinziira ku ndaba yaffe. Naye we tubeera n'okukkiriza, okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa. Nawe tusoma mu Ebulaniya 11. Njagala mbabule basebo ne bannyabo, buli wobeera n'okukkiriza mu Katonda, Mukama akuwa bingi. Yongera okubeera n'okukkiriza mu Katonda, yongera okubeera omwetowaze, ate awamu omugumiikiriza n'omwesigwa, obwesige bwe bubeere mu Katonda. Ne tulaba nti ne Sawulo yadde yamuyigganyanga, tulaba nti ne bantu bannaffe batunyigiriza mpaka ku ssaawa esembayo. Naye Mukama tuteekako obukuumi bwe bulijjo okubeera nga kyasomoka ogw'obulamu. Basibo ne bannyabo, n'enkya ey'olwaleero tugenda kuyiga ku mutwe okugamba nti essanyu lyange. Buli muntu agwana okubeera omusanyufu, naye olwaleero tugenda kuyiga essanyu lyange mu ngeri ey'enjawulo. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli, ogulumizibwa otenderezebwe, weewennye ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga n'enkya ey'olwaleero tukomezaawo okuyiga ekigambo kyo. Olina ensonga lwaki tetwawummudde okuwummula okw'omu nsi kuno okumalira ddala emirimu gyaffe okuziikibwa. Naye Mukama tukwebaza kubanga okyatuleseewo, era tuleseewo lwa nsonga. Tuyambe Mukama ensonga eyo tugitegeere. Bwe kuba kuweereza mulimu gwo Mukama tukuweereze obwesigwa nga si kwemulugunya. Nkusaba nga nkwegayirira Ayi Mukama Taata nga tugenda okuyiga, tuyigirize mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kivudde mu kitabo ekya Zabbuli ey'ekumi n'essatu, Zabbuli ey'e13 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga, ng'agamba bw'ati: naye neesize okusaasira kwo, omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Naayimbiranga Mukama kubanga ankoledde obulungi bungi. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Kanziremu olunyiriri luno agambye nti naye neesize okusaasira kwo, omutima gusanyukidde obulokozi bwo. Naayimbiranga Mukama kubanga ankoledde obulungi bungi. Waliwo omuyimbi yayimba akayimba nti Mukama tukoledde ebikulu, kyetuvudde tusanyuka. Toyinza butasanyuka nga Mukama akukoledde ekikulu. Kuba ekisooka, Mukama Katonda kye kiddukiro kyo. Ngera bwe twalabye olunaku lw'eggulo. Olunaku luli twalabanga Mukama Katonda. Olunaku luli twalabanga Mukama Katonda
ye mwagalwa. Bw'oba olina mukwano gwo gw'oyagala ebyaddala oba omukolera birungi, sijja gamba nti birungi byereere byokka kuba abantu tukola ensobi ate tunyiizagana naye buli lw'obeera ne mukwano gwo nga mwagalwa olwana nnyo oleme okumunyiiza kimu. Ekyokubiri, olwana nnyo omulagire eddala omukwano. Kati ne Katonda atulaga omukwano okuyitamu ebyo byatukolera, okuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ekisookera ddala bwe bukuumi, Katonda ateekako obukuumi obw'enjawulo. Ekyokubiri, endwadde ze tulwala atujjanjaba ne tutafiirawo mbagirawo, oluusi abamu ne bafa, naye byonna kusiima kwa Katonda. Olwaleero tulaba nti essanyu lyange, tulaba wano Dawudi nga yali musanyufu nnyo ng'agamba nti naye neesize okusaasira kwa Katonda kubeerera emirembe gyonna. Omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Buli lw'obanga olina mukwano gwakuyambye okukujja mu buzibu toyinza butamwebaza era toyinza butasanyuka na kumwogerako. Ebyo abasinga omwogera nako buli bw'olaga nina mukwano gwange oyo bane yankola obulungi obutagambika. Kakati ne Katonda waffe ono tulaba nga Dawudi asanyukira obulokozi bwe nti nayimbiranga Mukama kubanga ankoledde obulungi bungi. Mukama Katonda tukolera ebirungi bingi nnyo. Kyetuvudde tusanyuka, kyetuvudde tusanye okwebazanga Mukama buli kadde. Omunnyonnyozi atandise ati nti ku ntandikwa ya Zabbuli eno eyeewuunyisa, Dawudi yatandika nakukungubaga, ekirowoozesa omuntu nti ali ku ntobo ya nnyanja, kumpi kiringa eyali mu kusoberwa okuyitiridde ng'abalabe be bali awo era nga bamulumba. Dawudi mu kutandika Zabbuli eno atandika akungubaga, era okukungubaga kuno kwe yalimu ng'alagira ddala nti ali mu kattu oba ali mu bizibu eby'enjawulo era ng'abalabe be bamulumba. Ndowooza mukimanyi kyekitegeeza omulabe wo okukulumba. Mulabe wo bw'akulumba kyaba akwagaza si kirala kukusaanyaawo, kukosa bulamu bwo na kubulumya. Kyova olaba Dawudi yatandika n'eno essuula ng'akungubaga ey'13 ne 13 bw'ati bwe yatandika. Ayongedde okunnyonnyola nti omuntu ayinza okusuubira engeri gye yayinzanga okuzuukuka buli nkya nga yeebulunguddwa embeera enzibu ey'obulamu bwe. Amangu ago agamba nti amangu ago ennaku nemubuutikira, embeera y'ensi mwe yawangaaliranga yasaanyaawo engeri yonna gye yalabangamu emikisa emingi Katonda gye yabanga amuwadde. Nti embeera ey'ensi mwe yawangaaliranga yasaanyaawo engeri yonna gye yalabangamu emikisa emingi Katonda gy'aba amuwadde. Basawo ne banyabo, naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuyita mu bitusomooza bingi ebiseera ebisinga ne tutalowooza ku butya Katonda wa gy'atujje na kiki Katonda ky'ayinza kukola eri obulamu bwaffe. Kyava wano agamba nti Dawudi olw'okuba nti alina ebizibu bingi ebyamutuukako byamuleetera obutalaba mikisa gya Katonda n'amaanyi ge, kyeva olaba yatandika nakukungubaga. Basawo ne banyabo, buli lw'obeera mu kutya n'ofuna ekizibu kaŋŋambe n'okaaba obanga atatadde bwesige bwo mu Katonda tobanga mweraliikirivu, tobanga munakuwavu. Bayibuli kyeva egamba nti kale kumwani anakuwala n'akyusa ebbala ly'olususu lwe, taliiyo wabula kwongera ddulabisa bubi. Ye buli weeraliikirira olina engeri gy'okyukamu era n'ofaananira ddala ekyo kye weeraliikirira. Kitegeeza kitusaanye okusanyukiranga Mukama olw'ebirungi by'atukolera. Ly'essanyu lyange, Dawudi lyayogerako mu Zabbuli eno ey'e13. Agambye nti mu ngeri eyo Dawudi kwe kukaabira Mukama mu Zabbuli eno, nti mu ngeri eyo Dawudi kwe kukaabirira Mukama mu Zabbuli eyo. Kitulaga ki? Nti naffe mu biseera eby'entiisa nga tutidde nnyo
ng'abalabe batuyigganya, ng'ebizibu bitwetimbye, abaana balwadde, maama alwadde, taata alwadde, ofiiriddwa. Kikugwanira okukabiriranga Mukama. Dawudi mu bizibu byonna bye yali mu Zabbuli eno okulaajana kwa mirundi 4 okuddiŋŋana. Bw'osoma Zabbuli 13 olusooka n'olwokubiri. Bayibuli eno gye nnina ya Luzungu, simanyi oba enaatukolera naye Bayibuli woba osomye eyo mu Bayibuli yo etulaga nti mu Zabbuli eno ye 13 olusooka n'olwokubiri nti akaabirira Mukama era addiŋŋana emirundi 4 ng'akaabirira Mukama. Okulaga omusajja ono ng'atiisibwatiisibwa abalabe be n'okwennyika mu mutima gwe okutuusa lwe yatandika okuzza omutima gwe eri Katonda. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Basebo ne bannyabo, naffe kitugwanira okuzzanga emitima gyaffe mu maaso ga Katonda. Kiki kyentegeeza? Oluusi waliwo buli lw'owulira ng'ekintu kikumenya, buli lw'owulira ng'ekintu kikkaluubiriza, buli lw'owulira ng'ekintu kikumazeeko emirembe, njagala omanye ebigambo bino wammanga, oba obyesitulidde ggwe kennyini. Naye buli lw'obikwasa Mukama, Mukama alina engeri gy'akuwewula n'ofuna eddembe ku mutima. Basebo ne bannyabo, Dawudi yagenda okulaba nga ne bwana yeraliikirira olw'abalaba bamulumba, tajja kumalako nabo, kyava akaabirira Mukama ate n'amunoonya. Wano ku nkomerero kyava wandiika mu kitabo kya Zabbuli essula ey'okutaano nti naye neesize okusaasira gwe omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Basebo ne bannyabo, njagala mbabuulire nti Mukama Katonda ye obulokozi bwe bubeerawo, era Mukama abeera kumpi awo nga alinze ffe tumukoowole atulokole mu bizibu bye tubeeramu. Kyava ayongera okunyonyola nti okutuusa lwe yatandika okuzza omutima gwe eri Katonda. Naffe kitugwanira okukwata emitima gyaffe okugizzaayo eri Katonda. Amangu ago Dawudi n'alyoka alaba ekitiibwa n'obukulu bw'oyo omutukuvu eri abo bonna abamwagala, era olw'okwagala kwa Katonda n'okusaasira kwe Dawudi kyeyava amwesiga mu ngeri zonna n'ekivaamu omutima gwa Dawudi ne gusanyuka. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Buli lwe tukoowoola amaanyi ga Katonda, buli lwe tukoowoola okusaasira kwe, buli lwe tukoowoola amaanyi ge, buli lwe twegayirira ennyo okusaasira kwe, Mukama Katonda obulokozi bwe abutulaga. Kambabulire abantu era n'abajulira eriyayo bangi bajulira n'okusinga nze bwe nalijulidde nti ekituufu nalina ekirwadde kino nga kimmazeeko emirembe, naye Mukama Katonda erinnya lye lyebazibwe, nasanyukira obulokozi bwe kubanga nawona. Basebo ne bannyabo, njagala mbanyumizeeko kasitoole kamu aka mukwano gwange. Omu yali wa Luganda mu kkanisa, yagenda n'alwala ekibumba, naye Mukama yamuwa omukisa. Obulokozi bwa Mukama bwaliwo nga bamulongoosa era yadde engulu. Tugamba nti amiina. Njagala mbategeeze era mbajjukize baganda bange ne bannyinaze nti waliwo oluusi lwe tubeera mu katamu. Bw'oba mwasomako lesoni eyo ey'akatamu, waliwo oluusi lwe tubeera mu katamu ne tusiriira. Naye njagala mbabuulire, mu kaseera nga tuli mu katamu tusaanye okukoowoola Katonda. Mu kiseera nga tulaba ennaku tusaanye okukoowoola Katonda. Mu kiseera nga abalabe batuyigganya tusaanye okukoowoola Katonda kubanga ye munonozi waffe era kyekiddukiro kyaffe. Ayongera okunyonyola n'agamba nti n'ekivaamu omutima gwa Dawudi ne gusanyuka. Toyinza butasanyukira bulokozi. Olaba tusanyuka abantu bannaffe balina bye batukoledde, naye kati ate olwo Katonda tasingawo nnyo okusanyuka. Agambye nti kwe kubaguka n'ayimba oluyimba ng'atendereza nti obulokozi bwa Katonda y'ensonga yennyini okuba n'essuubi wakati mu mbeera yonna gy'alimu. Kanziremu statement eno nti kwe kubanguka n'ayimba oluyimba ng'ategedde nti obulokozi bwa Katonda y'ensonga yennyini okuba n'essuubi wakati mu mbeera yonna. Buli lw'osaba Katonda ng'omaze okubeera omwesize beera n'essuubi. Buli lw'omala okwesiga Mukama n'omusaba nnyo n'omugamba Mukama neesize ggwe maanyi go, beera musanyufu
nesibeera n'essanyu lyo ate n'essuubi beera nalyo kubanga ye yeeyamye okubikuwa. Kyava yongera n'agamba nti wakati mu mbeera yonna tusanye okubeera abasanyufu nga tujaguliza Mukama. Amangu ago obulungi bwa Katonda obungi ne bumalawo okweraliikirira kwa Dawudi. Tugamba tutya bannaaye? Bale nange amannya agange nze Dawudi, naye omusajja gwenkoppako ebirungi ye Dawudi. Kuba Dawudi yakaabirira Mukama. Dawudi Bayibuli netuuka n'omwogera, Katonda n'atuuka n'omwogerako nti tekuli alina Dawudi alina omutima ogufaanana n'ogwange. Katonda okutuuka okuteeka ku ttuluba erirye ssebo ku minzaani emu nti omutima gwo guweyinga kye kimu n'ogugwe, osanyukiranga nnyo ekyo. Weewaawo nawe waalisabye omutima gwo ne gufaanana ng'ogwa Katonda nga Dawudi. Dawudi tumulabako ebyokuyiga bye tumuyigako nti ye buli lwe yakolanga ensobi yaddukanga okwenenyeza Mukama. Dawudi abalabe bamulumbanga teyasalanga magezi gagge kubalwana, wabula yaddukiranga maaso ga Katonda, yasembereranga omutonzi, yayayaaniranga obulokozi bwa Katonda, so obulokozi obw'omu magye kuba yali mukulu w'amagye ng'asobola okudumira n'agamba enzigi ezo muziggale oba naziri muziggale. Naye yalwanirira era n'asaba obulokozi okuva eri Katonda. Era wano tulabanga Katonda yamalawo obweraliikirivu bwa Dawudi. Kyakuyiga kye tufuna naffe tukowoole Katonda. Njagala mbabuulire okweraliikirira kwaffe kujja vaawo. Tubeerenga abeesiga ekigambo kye kubanga Mukama Katonda ajja kutuwa bye twetaaga. Ate tubeerenga n'essuubi nga Dawudi we tulaba nti bwe yamala okusaba yalina essuubi nti Mukama awulidde okusaba kwe. Naye ekizibu kye tulina Abakristaayo bwe tumala okusaba ate tubeera abeeraliikirivu ne tulabanga ffe abatagenda kufuna oba abatagenda kuweebwa ebyo Katonda byatuwadde. Kitugwanira okusaba ate ne tusaba nga n'essuubi tulirina. Njagala okwongera okubajjukiza bassebo ne bannyabo nti Mukama ye abeera wamu naffe buli lukya. Kyekisooka. Ekyokubiri atukuuma. Ekyokusatu atumanyi. Bye twetaaga byonna abimanyi. Mukama akimanyi nti weetaaga eri abaatudde ebibuuzo ebya P7 senior 4 senior 6 tusanye kweraliikirira. Mukama akimanyi nti ebibuuzo ogenda kubiyita. Mukama akimanyi nti neera oyagala mulimu ogenda kugufuna. Mukama akimanyi nti weetaaga ensimbi okulabirira ab'omu makaago era agenda kuzikuwa. Kye weetaaga ki? Kwongera kumwesiga na kusaba. Kubanga Katonda kye kiddukiro kyaffe. Tuyayaanire nnyo obulokozi bwa Katonda okusinga obulokozi oba okununulibwa abantu bannaffe. Kuba ne Dawudi yadde yalina amagye naye teyalwanirira kufuna bukuumi mu bali b'amagye, wabula yayaayaanira okufuna obulokozi n'okusaasira kwa Katonda. Kitegeeza Katonda ye mulwanyi namige. Waliwo abayimbi abayimba akayimba nti ono ye bodegaadi, nti yakuma obulamu bwange, tisikyatidde ab'emikwano ate oba nnina mukwano gwange Yesu Kristo, nti omuyaga omungi n'okuyuuga bwe bijja Mukama abaawo buli kaseera. Just call his name, gwe muyite buyisi ajja kukutaasa. Nti ennyanja ng'etabuse ekutta omuyaga oba obulamu bwo nga bulimu omuyaga mungi nnyo, weekwase Mukama agenda kununula era ogenda kufuna essanyu. Ensonga lwaki abantu abasinga tufuna ebizibu ne tweraliikirira lwa nsonga nti obwesige bwaffe tubuteeka mu by'ensi, Katonda ne tumwerabira. Ekyo jjo kinoonyereze. Teriiyo muntu ku nsi yali akutte obwesige bwe n'abuwa omuntu oba n'asuubira nti gundi ajja kundokola mu kino ekizibu n'afunamu oba n'amaliriza nga musanyufu. Tekiriiyo. Abantu abasinga beesiga balubaale. Nina mukwano gwange omu yenyumiza kasitooli n'entyamu n'agamba ne Dawudi manyize ffe tukwatambulira nnyo mirimu egy'okusiba tayiro webityo. Naye yayogera ekigambo n'agamba Dawudi emirimu ke gibuze kyabika kangendeko ku tempo nga sitegeera tempo eki gy'ategeeza. Ngenda okuzuula luvannyuma nnyo ng'ali agamba genda ate kusinza sitaani. Basibu ne bannyabo njagala mbategeeze obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda. Tujja kubeera n'essanyu lingi nnyo ate tujja kubeera n'eddembe ku mutima. Essaala ey'olwaleero egamba bw'eti nti Katonda omwagalwa, njatula nga omutima gwange tegunnanywerera ku ggwe nga bwe kisaanidde.
Kwebaza olw'okunjagala ayi Mukama. Kwebaza olw'emikisa emingi gy'owa obulamu bwange. Bwe nsabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, Katonda omwagalwa ajja kutubeera. Ajja kubeera ekiddukiro kyaffe mpaka Yesu Kristo bw'alikomyawo, kubaka lw'alikomyawo obwakabaka bwe atutwale ffenna mu kwesiima. Naye kitugwanira ng'omusabi waffe bw'atuwadde Sala n'agamba nti omutima gwange tegunnanywerera ku ggwe ekisaanidde. Tusaanye okunywerera ku Mukama ekisaanidde. Nze ndowooza tewalitandise lunaku ng'ensula eno ey'enkya towulirizaayo waakirya ekigambo kimu oba bibiri eby'obubaka bwa Katonda. Tekikugwanira kuva mu buliri nga tosabye Mukama, kubanga ekituufu tulina ebisomooza obulamu bwaffe bingi ddala ate tebigenda kukoma wabula bigenda kweyongera bweyongezi. Kitegeeza ki? Tusaanye okusaba Mukama buli lukya kimu. Ekyokubiri, tusaanye okwewonga mu maaso ga Katonda n'okumwesiga bwe tuba twagala okufuna essanyu ery'olubeerera. Mbaagaliza emikisa gya Katonda, mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza omukwano mu maka gammwe, mbaagaliza ebirungi bye musaba Katonda, nga mbaagaliza n'okunywera mu mwoyo, n'okunywerera ku Katonda ekisaanidde ffenna tusobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebale nnyo weebale ddala kubanga otukuumye ate nga tuli maaso g'osonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Tuyize enkya y'olwaleero essanyu eddungi oba essanyu lyange. Naye Mukama, essanyu lyaffe lino tetugenda kulifuna nga tetukweseza ekisaanidde. Tugenda kulifuna nga tukweseza ekisaanidde ntusula ebyensi ne tukugoberera ng'ekisa kyo n'okwagalako bwe biri. Tukusanga tukwegayirira yongera okutukuuma n'okutuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Baagaliza ekisa kya Katonda n'emikisa gya Katonda mu mirimu gyammwe enkya eno ey'olwaleero. Omukama bankuumire. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.